eyagidumira ffenna gwe twalaba mu katambi ako Chairman Nyanzi yaliko mu mikono gy'abo ebyokwerinda era n'ayimbulwa tetuddangamu kumulaba oba nga yeripotinga ku kkooti oba nedda. Tuddamu okulaba ba Eddie Mutwe n'abalala kati olwo tulaba ne Waiswa nga nabo batadde ku fayiro y'emu yakukola dduyiro ono ow'amagye ng'eyandibadde nga A1 bwe mutera okubyogera mu lulimi lwa kkooti yandibadde ono muduumizi kuba ye yasooka okukwatibwa era ne bwe yafuluma n'agamba mu biku bye bambuuza mwalimu n'ekyaki n'ekya paredi eyo olwaleero evuddeyo ng'etwaziza abantu mu makomera. Tetulina bwe twali tuzzeemu kumulaba nga yeripootinga ku kkooti. Ekibuuzo bwe kijira mu mitwe gy'Abannayuganda nti mmwe abategeka paredi ne mukwata n'obutambi ne mubuta n'abali mu kukwata olwaleero abali mu kusiba abantu ani ali mu kuzannya kye tuyinza okuyita ndowooza mind game kubanga bw'obyogeddeko bibadde ng'ebyangu byakuzannyisa bwongo ani ali mu kuzannyisa obwongo kakati waneeno. Kibuuzo kyo sikitegedde Anwar nti tuli mu kuzannyisa bwongo wabadde obyogerako nga biringa ebyangu nga bwe nkutegeeza naye ate ensonga tulabye ng'erina beetwaziza mu ki kale togenda walanya nnyo yasinze kitoleko abangi gwe bamanyi nga Machete Sheriff Kalanzi n'abalala bamaze kati emyaka gigenda mu 5 mu kkomera babajutikako ebisangosango anti bano babasanga n'ebyambalo by'amagye waliwo abamu babalumiriza simanya kati bano babateeka mu nkomyo nti bonna baali balina essasi limu babakwatanga ennaku z'omwezi 30 Disemba 2020 nyine baga nti omusango guno baguziza ennaku z'omwezi 3 January nga wayiseewo ennaku nga 3 4 nga bali mu kkomera kati omusango baguddiza mu kkomera. Bino babikola kututulugunya tewali kirala kubanga Bamachete singa babasalira dde omusango nene kakati wetwogerera nga bakyali mu kooti y'amagye eventually Supreme Court kooti esukkulumya yagamba nti kakati kooti y'amagye tevunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo nene mu kooti y'amagye gye bamalayo emyaka nga 3 ku 4 emisango tegitandikanga kubanga tewali bujulizi bubaluma. Kakati tulindiridde emisango egyo bagitwale mu kooti ez'abantu ba bulijjo nga kooti ensukkulumu yalagira tekinakolebwa obujulizi tebuliiwo. Ne ba Olivia Lutaya emisango gye baka mu vi nabo bakikola lwa bulumi nti kakati munnange tukole ki abantu bano batudeko akazito nti mukkirize emisango newankubadde temwagiza ne basayininga lwa bulumi si nti baali baziza omusango gwonna kyobudde obujulizi tebuvangayo. Kati ne kino naye olwekwaso gye bagamba nti abantu bano katubakyankalanyeemuko kuba kakati Waiswa eyali talinayo omukutte omutadde ku fayiro y'emu nga teyalinnya naye okwolwo olunaku kati oba ogenderera ki byakuzanyira ku bwongo nedda bya it is mu luzungu tukiyita persecution babikola kakati mu 2018 Oweekitiibwa Kyagulanyi baali eyo Arua bagenze ku campaign kakati Mwami Museveni amaze n'okulinnya Chopa akomawo abasirikale ne bajja nti kakati banoonya abakubye ejjinja emmotoka ya Amadi anti bagikubye ejjinja yonna neeyiika emmotoka etayita musasi naye mbwe ejjinja waliwo n'ekituli ekyejjinja nasooka neŋŋamba nesookoleke kati bamufere ono nti zino emmotoka ziri Amadi bulletproof kuba kati terina yita musasi naye mbwe ejjinja lyayitamu anyway kati ne batandika okubanoonya bagenze ku hoteri gye baali basula ne bagenda ku mmotoka waye yatudde wennyini nga balowooza yakyaliwo ne bakuba amasasi. Kati kiki exactly kyoba oliko kale wowoga nti omuntu ono abadde ayagala kukola obulabe ku mukulembeze mubakwata ne batwala mu kkooti naye kati oli amaze n'okugenda basooka mutwala kasaawe n'alinnya Chopa ne bajja batte era naye yagamba nti babakuba bulungi Mwami Museveni wamuwulira. So ebintu bino babikola okutulugunya persecution babikola ku Besigye ebiseera ebyo anti gwe wakutte akaana akawala akataneetuuka n'ebirabo ebityo ne bamuteekako egy'obuyeekera babikolanga buli yeesowolayo nti kakati gavumenti eno tugenda kukola ekisoboka kyonna okugijjawo
mu mirembe mu mateeka ate abantu ne bamwegattako si ffe tusoose so kino kye bakola bumenyi bw'amateeka gezaako kutunafuya persecution si prosecution tukiteeka ku bitongole bya gavumenti ebimanyiddwa ebirina obuvunaanyizibwa ku ekyo oba waliwo abayinza okubeera abantu nga be babikola kubanga kyenjagala okumanya oba waliwo enteekateeka y'okulaba nti oba musisinkana abakulu abavunaanyizibwa ku bitongole by'ebyokwerinda mu ggwanga kati oba ogenda sisinkanaani drone bwenajja neeyoola omuntu abamututte bali mu ngoye eza bulijjo ezaleeya nga bwe tuziyita eventually tuwulira nti ali mu basement ya chief of defence forces ali mu mukubakuba muyigiriza olunyankole kati ogenda tuula naani kuba kati ogambye nti ewatutule n'ebitongole bino kakati CDF mutabani wa Mwami Museveni oba akwalifayinga oba takwalifayinga nze nzikiriza nti takwalifayinga naye mwana wa mugagga ali awo ndozolaba nebyawandiika ku mitimbagano ebitategerekeka n'ogamba kati ono mutamiivu mulalu nebikubuzabuza naye anyway yoyo gwe baawa entebe kakati twogere naani kubanga n'abalina okutereeza ensonga zino akati ali eri agamba nze ono nze mulina nze ni mumukubakuba bakolayo gye kati ndaba bamukuza bamuteeka ku ranka ya oba acting major general oba bitegeeza ki ebintu ebya acting nno nabyo tebitegerekeka bu acting judge twali mu appointments committee nga tuveetinga be baatuweereza nti bano ba acting judges ningamba nidda kino kikyamu omuntu ono bwe baba bamulaba Judicial Service Commission emusunsudde neraba nti agwanidde okubeera omulamuzi abeera omulamuzi lwaki mumufuna omulamuzi ow'ekiseera obuzibu obuli awo agenda kuba omulamuzi wa kiseera kumala emyaka 2 ekitegeeza mu myaka egyo 2 akola